Ku kyalo Tamu ekisangibwa mu disitulikiti y'e Mityana nga kiri ku luguudo oluva e Kampala okudda e Mityana ye wali omuvubuka Lubega Mawula atemera mu gy'obukulu 20 ng'ono yakoze ennyonyi ng'olunaku olwaleero abadde alina enteekateeka ey'okugibuusa alabe enteekateeka ze ez'okugizimba we zituuse n'omulimu oguvuddemu. Abantu okubakuŋŋaanya bati si mbadde njagala okugamba nti bakuŋŋaane kuba mbadde saagala bandabeko na kiseera kinene nnyo. Nze looto kyange tageti yange eriemu njagala bbula ŋŋende bagambe nti yakomyewo naye ate mbalabeko enkeera. Otegedde nga ndi mulamu bandabe enkeera. Abantu ab'enjawulo okuva mu bitundu ebitali bimu bakedde kuŋŋaanira mu maka ga bano okulaba omuvubuka ono eyayiiza ennyonyi na bukya bwagenda ogibuusaamu newankubadde ng'ono poliisi mulabudde obuteetatala kikola kubanga talina lukusa lugibuusa era nga kabanga lya poliisi erabiddwako ng'erawuna ekifo kino. Lubega ategeeza nti alina ekirooto eky'okubuusa ennyonyi eno abeeko yonna gy'atuuka newankubadde nga poliisi ekyamuganye. Olw'omulimu ogukoleddwa n'obuyiiya obuteereddwawo waliwo ebibuuzo ku buyigirize n'omwana ono wagye yakoma okusoma kyokka ng'ategeezezza nti obuyigirize bwe si buwanvu nnyo nga yakoma mu kibiina kya 7. Kusomeranga okusoma kuba nakoma P7 by the way naye ekintu kino asobola okukola ki bono bamuyita common sense nti oba physics naye nga omujje mu mutwe kyemyiza okugamba oba olinaku ke wasoma akatono abula ate oyongerako nnyo kuba kati force ezitwala ennyonyi eno mu bbanga ezisinga zonna ziri invisible kugeza thrust drag gravity and lift bonna bali invisible. Asabye gavumenti okumukwasizaako asobole okwongera ku buyiiya bwe kubanga alaba nti alina obusobozi obuyiiya n'ebikira ku bino. Gavumenti yennyini ne weeba empadde buwi ssente n'etasobola kuntwalamu abo okungezesa nempa capital amala singa empadde capital saalikoze mu bino singa mbadde ne capital so singa empa capital amala ne weeba tutaddewo ntugaa ntusayininge. Abamu ku batuuze abeeyiye mu kifo kino batenderezza obuyiiya bwa Lubega ne bategeeza nti ennyonyi eno yakugonza ebyentambula. Basi n'abatakisi sagala mutekemu ssente nnyingi kuba twafunye ennyonyi. Ennyonyi eno egenda kukola waffe ewaka ewaffe Busoga. Eyo ebategeeza tuyamba ku byentambula. Ku ssaawa zo tetusobola kugitunda naye nga mu maaso eyo tubale tulina ekirowoozo ekikola ku nnyonyi nga ziweerako ddala. Banira bakukulumiddayo ebyokwerinda okulemesa Lubega okubuusa ennyonyi eno okulaba omulimu gwe gutuuse. Kale Uganda zaabu omwana ayiyiza ennyonyi looza mukirabye ennyonyi ebulako kimu ku buuka lwakuba olukusa lukyagaanye okutuweerwa naye tusaba buyambi gavumenti etukwatireko omwana ono ajja kubaamu obulamu amaaso. Wakati mu kwewunaganya n'okulaga obutali mativu Lubega asobodde okutokosa ennyonyi eno olw'ebiwuju ne bitandika okwewujja awo nno enduulu n'etta abatuuze. Newankubadde nga poliisi eganye Lubega okusitula ennyonyi eno abamu ku batuuze babadde n'essuubi nti oba olyawo gye bagenda okugenderamu ku mbaga ya Kyabazinga ebindabinda mu bitundu by'e Busoga. Embaga gimuliseeko naye bagirabe. Ngenda kuyamba Kyabazinga w'e Busoga bannange emutwaleko ku mbaga yo bannaye Busoga buladde Kyabazinga balina omutwalako mu eno Mityana baba mangu abalina essimu eza sseereza balabiddwako nga beekubisa ku nnyonyi ebifaananyi ng'akabonero ak'ekijjukizo. Omwogezi wa poliisi mu bbendonde lya Wamala ategeeza nti nga poliisi tebalina lukusa lumuwa bbaluwa ebuusa nnyonyi eno. Ye amyuka omubaka wa pulezidenti mu bitundu ebyeno nga ye Prose Mwanjuzi ategeeza nti bafunye ebbaluwa okuva ewa Lubega Maluwa kyokka ng'ategeeza nti akakiiko ak'ebyokwerinda kagenda kusooka kutuula keekenneenya ensonga ze. Oyo mwana ayagala kubuusa nnyonyi era bbaluwa ngifunye mu ofiisi naye sobola disaidinga nga nze nina okusooka okuleeta akakiiko kategeere ekigenda mu maaso.